soda sanukula chokolo labanzena abakamera muri set gabye soda sanukula labanzena tola technician backup eliemu Enze kugambye gasoda sanukula labanze natwala wela wanino kususulila laweno uwegojagadde nyonyonya yakutereka labuyo baby teri yadali kubakeliso oba bukadde nga kyusemulangi ewali kukamwa amanyo yadaba musengeterera wangi tenyalinzijaza wano kubanga babyomai tiritera bweno ddala tobanga kukula you're so sweet tendereza mukama kutonda wampaka I'm running crazy wakola kyokubera zinawe akibe kikima baby I'm ready baby tolina bavuganya lyotinawe leka nkubite yegwasanyu munzeya abala truly abapita omusoria zesimanyi omundi and I'm so greedy nikumata segomba muji nawe eno temusayo siwi agamalobo temukasa kuno mwamu wange eleno just love okumisa mundu n'obusale tebakulima bafune bigambo kana batabuza bapange misango waligenda lisigala lizeko mulyango tulina byenasikisiza n'ebirungo wabakasa mu running crazy nangera kwagala nnyo kuno mukono gw'olutindo nabayeri byeraze ku mugongo yawonala bwe yakawujo era esulisa wetinga kawundo ati muli kyoyagala bebi kwadde tayasabye yerire mali basibye mukokono mapene wa mukwano benabye bambikwate yofikayo yenze kugambye agasoda sanukula shokola labanze natala kagoyo yenayitanga ebiroto byonna bibino wanoda wako yatembere n'omukono tovawo muboko yenganirako wambagasa mu running crazy namunyongera kwagala nnyo yakola kyokubera tinawe namunyongera kwagala nnyo kati bakitima baby already namunyongera kwagala nnyo tulina bavuganya olyoti namunyongera kwagala nnyo kuno mukono gw'olutindo nabayeri byeraze ku mugongo yawonala bwe yakawujo era esulisa wetinga kawundo ati muli kyoyagala bebi kwadde tayasabye yerire mali basibye mukokono mapene wa mukwano benabye bambikwate yofikayo yenze kugambye agasoda sanukula shokola labanze natala kagoyo yenayitanga ebiroto byonna bibino wanoda wako yatembere n'omukono tovawo muboko yenganirako wambagasa mu running crazy namunyongera kwagala nnyo yakola kyokubera tinawe
ebibuuzo mujambe mulimubuuza akasita yakayema. Mami adde wali. Ndi mutya. Tukungireko ne ku bantu. Kuliko omwaka. Banange balamusiza mwenna mwebale kujja mwebale kubeerawo. Eno first concert ya Rachel Namiiro ndi omu kubamuleeta omutaliiwo nakyovola mbagambye ndi omu. Namiiro agenda kola concert, maiden concert ye, naye mumanyiko ekintu kimu, ngenda bagambako ekintu kimu ku Namiiro oba bibiri. Rachel ku stage abeera very stubborn nnyo, naye Namiiro ali off stage mulala. Era temulaba eyo omuwala ayina effujjo ennyo, ne mulowooza nti effujjo lyeryo liba ku stage. So mbadde nsaba abawagizi mbakoowoola mujje muwagire akaana kano kubanga kalina discipline. Rachel alina discipline. Performance ye mulalu nnyo ku stage, naye omu ku bawala be tulina abalina discipline, abawala abato abayimba. Era bw'omulaba off stage oyinza ogamba si ye Namiiro, si ye Rachel. So nga bwe tumanyi nti bano abayimbi abato baba beetaaga support okuva eri mmwe abawagizi. Beetaaga support. Ennyimba azirina zo zikyali ntonomu, naye ate mmwe bwe munajja support yammwe gy'ayagala okuba n'ennyimba ennyingi. Support yammwe gy'ayagala okuba ng'asobola okweyongerayo okuva ku ddaala lino okutuuka ku ddala. Kaakati nze ne Honorable tugenda gula table era sente zoyireeta tugule. Kati nze kantaliko mayi saagala kugamba musupportinge nga nze sitandise yadde nga ndi omu kubamutandika, but I have to support her. Nina omusupportinga mu mbeera yonna. Eno ebbaasa ffe nga ffe tetugenda kuyimba, naye tugenda gula tebo, tugenda kubeerawo nga tudde wali tunyumirwa. Bannange naye nga mbasaba bambi abawagizi mujje musupportinge. Amanyize njagala nnyo abayimbi abato abajja, mbagala nnyo. Njagala nnyo abantu abeerwanako okuba obulungi, kuba nange neerwanako nava wala nembeera bulungi. So mbasaba abawagizi mujje olunaku lwa lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 4, lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 4 Papa Sport. Mwebale nnyo mwebale ddala. Omukyalo ono yatutuukirira ewaka era n'atugamba nti bannange nze njagala mutuule wali munyumirwa. So ekyo temugamba tetugenda nti kuyimba oba biki. Omukyalo ono yatusaba tunyumirwe. Endongo ekwata akati Awo era bwe munaaba muzze okutuwaayo ka spoken. Ka speech. Omuyimbi abuuzaayo. Munaaba muzze okutuwaayo obugambo. Mutuyimbirayo ka baby boy ne baby girl. Ffe tugenda kukayisaamu. Nja kayimba wano. Basuubize ababuulire ebyenjawulo ebigenda okuba ku sheeyo, naki kyotayina kubeera nga ate osikatira obeereeka kyogenda okusubwa singa osigala yeewaka nga tozze ku Papa Sport ku lw'omukaaga luno. Bannamawulire mwenna njagala okubeebazaako nti mwebale kujja, mwebale kunzikiririzaamu, mwebale kulonda lunaku luno ne mugamba kamulekeyo okuba nkimanyi bingi bye mbadde mugenda okukola ne mugamba olwaleero katubeerewo. Ne okwebazaako omukyala Zubeida Nimu neyanza sweetheart, thank you so much. Njimukubira ne ku munaana n'ateesika bambi. Mwebale nnyo bali ddala namwe nna bambi
nansonyiwa obutamenya linnya namwenna abamperekeddeko bayimbi bannange nkimanyi bangi abatali wano naye nga ati bagenda kubaawo wali ku Papa's Sport. Olunaku lugenda kuba lwa 6 wiiki eno yennyini. Mujje mumpagire. Amannya Rachel Namiro, mwana w'emmamba, mwagire omusaayi omuto ogwa band oba music yenna omulungi. Kimanyi nti bannayuganda bamanyi music omulungi, bawuliriza music omulungi, era muliva ku mubi ne mudda ku mulungi. Kagiyiteyo emyaka emeka, kawayitewo emyaka emeka, paka tuwewaayo emyaka 5 mu maaso bwe tusigala nga abayimbi abaliwo bayimba bye bayimba ne kale ne bitrendingamuuko naye nga ssente ntono, naye ffe tubeerayo ne tukola ssente. So music waffe kitegeeza mulungi ate nga abantu bamwagala. So naffe tulina kwongera mu maanyi nakukwatira wamu nakubeera bumu. So nga 4 Ogwokutaano ejja kubeera wali ku Papa's Sport concert yange bagiyita kwata ku figa. Buli mukyala agirina namba figa ojja n'okola otya ogikwatako, ate n'abasajja nabo baagala bazikwatako era mugenda zisalawo nga ziri bweziti. So mujje mu bungi mujje mu bungi tunyumirwe. Nze neeyamye bba wa music omulungi, neeyamye bba wa performance ennungi, nammwe temunswaza kuba this is my first time okubeera nti nkola ntya nvaayo. So sisaagala kukoma wano Namiro yakola concert mu mwaka oguwedde tagenda kuddamu kukola nedda. So nga papa wagambye ti omwaka ate ogujja sobola ogenda ku Africana naye ongisobola, naye nsinziiramu mmwe amaanyi gammwe ge mugenda okundaga okuva n'olunaku nga 4 oba ku Saturday. So mujje mumpagire, mbakoowoola mwenna abaagala music wa Rachel Namiro, abaagala band music, abaagala music wa Uganda yenna. Mujje nga 4 ku Saturday wali ku Papa's Sport musobole okumpagira. Tiketi zafulumye dda, ordinary ya $1,000, VIP gibe $3,000 ate nga tebo kaba kakadde. Mwenna abaguze tebo banembe bazaako mwebalire ddala. Simanyi oba tunajja nawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ab'omutwalo mwebale nnyo olw'olukumi lwagenze dda. So nebaza Katonda nti waliwo ebyakoleddwa nga biri open, nti Mukama yabyanjuludde mangu ne bikolebwa mangu. Saba olunaku olw'enkubeeremu kutonya kwabadda nze buli lwenkola ekintu enkuba erina okutonya oba mukisa gunsuseko obungi naye olwo nedda kukira kulindako gulindeko mmale ennaku zange ezo 2. So wemmala Papa's ngenda kuba ngenda wali ekireka ku Victoria Club. Nawo ngenda kubeerawo nnyo nga 5 ejja kuba Sunday, era abantu b'ekireka wali omukulu agenda kubeerawo ng'era amperekedde ono waali oli waali. So abayimbi bangi tebansuuliridde. So mujje omuziki gwe tugenda kugubawa naddala. Nze manyize n'ensonyi simanyi okwogera. Okay, kati nga tetunagenda olwaleero ku press conference eno. Omukulu Ronald Mayinja eyakava mu Kivulu ku Serena n'Ekibooga asazeewo n'agamba ye mwana muto katumuwerekereko katumubeererewo. Agenda tuwaayo obugambo 1, 2, 3 ku mwana muwala n'Ekivulu. Atukoowolere ne ku bawagizi be bajje beeyiwe ku Papa's Sport. Bannange abalabi mwena buli okumu okusinzira gy'alabira ennaku z'omwezi 4 olw'omukaaga luno tugenda kuba ku Papa's Sport wano e Makindye nga tuwagira mwana muwala Rachel Namiro. Mbadde nsaba abantu, Uganda tulina talents naye nga tebazitegeera. Nze ono omwana ali mu bantu abatasobya gyendi, tasobya Mwishimu kyakola it's okay. Okusooka Namiro ono nsooka okumumanya namuwuliranga ewa Geoffrey Lutaaya kuba ye menta we yamutandika. Kati waliwo ebiseera bwesaayimbyirangamu taninga oba atayimbirako ddala. Ekyo ono yakola ekyo kyali kyavumu ne mugamba wakikoze otya. Baamugula n'agenda ng'eyo Masaka, Kagadi, wa
kati yayimiriranga n'abuuza abantu munyumiddwa music nti tunyumiddwa tugende mu maaso tunadde wano tujja kudde wano nero tudde wano ndeeta Ronald Mayinja ate ebintu ebyo abantu ebiseera ebyo waliwo effujjo nga tebaagadda ddala kuwulira kigambo Ronald Mayinja kati n'akola tuwa yali ya nzaawo n'owoova obutasobya bwange tugamba nti kiki kaakati n'akola tuwa yali ya nnaku ndowooza oba mwezi kati najja naŋŋamba muzeeyi waliwo ewantu wali ssente zaffe kunze ogenda kikulu nange mbadde nnyimirira ku stage nga bwemala okuyimba nga ŋŋamba abantu nzije ne Ronald Mayinja nga baŋŋamba ye ne mugamba okikoze emirundi emeka naŋŋamba emirundi nga 3 ne mugamba babakukuba kiba lwaki weesaddaaka kiri kyenkugee nti teyali mu Golden yali waani walutaaya kati we yeesaddaaka ku ekyo ne ŋŋamba ne tugenda eyo omwami naŋŋamba ngenda kuwa miliyoni 3 buli show nkuwa miliyoni ekyeki mwemu adezaabulula naawe wamu nga mpa 7-8 but at least on that one nasobola okufunayo bukadde 2 nentandika okukola ne Namiro nga bwe mpandiika naye ng'awandiika kati on top of that nafuna omukisa ogula ku performance ya Namiro natuula bwenti ne ŋŋamba what opafominga bwoti buli kaseera nembanga ne Namiro nga muyita jangu okole kino jangu okole kino nze nga ne bondeka eyo n'abalala ne bagenda ndeka ne Namiro nga performing so mbadde nsaba abantu ku Saturday gwe ne bw'obanga toyagala kuyitako ku Papazi jangu at least olabe biki abaana baffe bye baba basirikidde Namiro nze ngenda kujja ku Papazi oba nnyimbi basinge ne ngenda kuba katebe awo naye as a legend nina ebintu ebi wosirwalira tugenda kukuwamba on stage kubanga ffe abayise abantu tujja kuba tutudde mu butebe kola bukozi music mubi vaayo tutekenga because band music tumina mistake okay naye nsuubira abantu bajja balabe kye nalaba Namiro aperforminga azina amazina amaganda yimba takoowa alina omutima ogwagaliza ali creative naye ebitone ebyo tetubifunye abaana bangi babirina mujje tubawagire mujje tubalage nti musobola mujje tusitule enzikiriza z'abaana bano nze ono omwana Namiro kwolwo yafuuka atasobya by the way nga kiriyo buli ovumu wakozesa bungi era nembukugaana then too because natuukayo neŋŋenda namugamba nti mbadde manyi bwokola naye wano wooyingidde abantu abadde ayinza okukuba eccupa abadde ayinza okukuvuma it's your show but ovuma okwesiza bungi which is okay now naye performance yo nze gye nalaba ensi egisubwa and two simanyi oba gy'otuwadde wano naye disappointingangako njagala okiranga eri ensi manyi omuntu anaalaba Namiro ku Saturday ku Papazi nga 4 tagenda kuddamu kulaba Namiro mu ngeri gy'abadde amulabamu agenda muwanika Namiro be bantu abasaana next show yegende ku Africana next show yegende ku Africana so mpita abantu banaye ku lw'omukaaga luno mujje mulaba omwana ono tugenda kwewunya talent ze tutuulidde tugenda kwewunya Uganda erina abaana music atekinga njogedde nnyo no okay music atekinga ebintu 4 omuntu okufuuka star naye ono abirina naye abamu ekisembayo kye bakulembeza music atekinga 1 discipline yekusobozesa okutuula ne bakuyigiriza omuntu atalina discipline tolina kyomuwulirizaako then ekyokubiri atekinga production how you produce you perform kye bakuyigiriza then ekyo nakyo ekitekinga ekyokusatu netekinga esong hit gyoba ofunye then ekyokuna ne creativity kati omwana ono byonna abirina ekitawaanya abaana abamu
olufuna oluyimba lwabuukira nga talina discipline talina performance nabagamba ayimba bulungi naye nze tanyuma ayimba bulungi naye sina kyemwongerako tawuliriza Katonda abirina tu ayina ebitone naffe bye tulina ate okuyiga. She's a performer. So tubireyo ku Lwomukaaga tumuwagire. Kwata wote no figayo yanze kugambye Rachel nga soda sanukula labanze natwala ndikagoyo gwe nino kusasulila lave no kubango njagadde nyonyonyo yakuterekana buyo baby Aina n'ensonyi. Toyina kikulu Kale. Ndowooza mutegedde kyemugenda okubeera. Mutegedde kyemugenda weziri ku Papa Sport. Yes, mugende ku Papa Sport wefune tiketi yo mu budde oleme kusigala bweru kuba zo baziguze. So question and answer owanikane mwine enkolagana esinga ku music. Ate ogambye gy'oli tasobya. Tukyali ku conference ya concert. Oko kwetulya okwo. Omuntu abeera nga tasobya kitegeeza mwine enkolagana ey'amaanyi. Enkolagana eyo mugitunnyonnyola. Ekyo kya Namiro kyali. Mujja bonna. Babiri badda mu kibuuzo kimu. Bakiwe Namiro. Okay, nze kankiddemu mwami muno gwange ate taata wange kankyogere bwentyo era ye muntu gwe saagala kuyisa mu maaso nga ndi ewantu wonna newankubadde ffe tulina ebyaffe ne twevumamu ne tukola ki naye biba byalwali biba byaffe so mukwano gwange kubanga mwebuuzaako wannemeredde nampabula alina obwongo obusinga ku bwange yaddeyo awaananze naye ate yansinga obuki kuba eriiso ly'omukulu awaddugalayo wakola ki bwewalaba so ndowooza omukulu ne bw'atakuddamu ye bakizeemu si kyekyo oyinamu enkenyera amatidde omulala yebuuza nnyo ku Papa Mayinja than Papa Geoffrey Rutahi. bonna weebali bakuba nti basobodde kujjana mu press conference naye nga weebali era nabatuukirira abamu bangulako nadda table ne baŋŋamba nsobola okusooka n'entuula n'enkulaba nesikola ki nesiyaayana nnyo byakuyimba so natwala omukisa gwabwe olw'ensonga bagamba basobola okungula ku table ne banneetegereza ate nga nange kyensinga okwagala bano bakama bange saagala nabbayimbya kyagala babeere wali batuule balabe ku talenti empya ze bafoominze so bonna bagenda kubaayo yes nowaali akale ku faces ziri ze twali tumanyi ze mwali mwezi edda Basasha Brighton no bagenda kubaawo bonna buli omu namukubidde ku ssimu naye nga abamu basuze bakola jukira today is Monday jo yabadde Sunday basuze bakola so naye nga kugundi ku concert kwebali kuyawana ku Papazi n'ekireka gye bali yes okay waliyo ayina kujja mu college naye nga ali mu kubajja so wonna wanaatusangira ate Honorable ali Kakuuto ate yafiiriddwa kojjaawe namukubiddeko yesterday ng'ali mu kyalo naye ye mami agenda kujja ayinza okuba agenda kujja mu late naye nga agenda kutuuka abayimbi abali mu New Age ne bavaamu essaawa eno balinga abasiiwuusa empisa ate nga mwe abaasigalamu muyina engeri gye mwekumakuma bayimbi bannaabo obagambayo kagambo ki nga rescans basobola okubeera nti buli omu aba n'ebizibu bye mu ngeri gye simanyi engeri gye nniza kinyonyolamu naye sijja kugamba nti basiiwuusa empisa bayinza okuba mmwe mubakwata obubi temunnabategeera nga baleeta bipya balina obbawa obudde bungi tebannabategeera butegeezi naye nga kyemmanyi amagezi ge nniza obbawa nti beekuumire nnyo ku kigambo empisa
bekumire ku kigambo empisa ffenna tusiiwuukamu waliwo akusukkako n'osiyuukamu n'omenka naye era kali omanyi n'engeri ewammwe gye bakuzaala yes nakyo kiditamininga so kati buli muntu alina engeri gye yakuzibwamu nze toyinza kunsanga ndeekaana no nze n'engeri gye neetwalamu nga nze so ekitali ate ku mulala naye ng'empisa tomanya bajja kukyusa. Okay, ebibuuzo bimala tubuulire Namiiro kikyasinga okubanga amwewuunyako n'agamba omwana oyo bw'ayimirira bw'ati n'akwata microphone ekiyinza okukakasa Namiiro nti kangule tiketi ya Namiiro nze ŋŋendeyo mbeere ng'ate nkola ki ndaba shoyi. Namiiro Rachel ku lwange mukwano gwange ate nga muyimbi munnange. Namiiro Rachel ekintu kye nnyinza okumwogerako muvumu. Rachel bw'akwata microphone gwe vaawo. Rachel bw'alinnya ku stage apafominga n'omutima gwe gwonna. Mukamange Geoffrey Rutaya twalina rehearsals ng'alina launch n'aŋŋamba Alicia togenda kuyimba nakaaba. Namiiro n'amugamba papa mbadde nsaba Alicia ayimbe nze bamumpeemu rehearsingemuuko naye. Twagenda mu room ya Namiiro n'ateekawo dressing mirror n'aŋŋamba kyenkola kyokola nakola kyakola era napafominga. Ku lwange Namiiro mwenyumirizaamu olw'ekyo nti Namiiro muvumu era ne kino kyatuuseeko mukazi mugumu ate muvumu. Namiiro mmanyi nti kyategese kirungi era mujja kusiima ate era n'okweyongera okwagala ennyimba ze. Bambi tubasaba mujje mubeerewo ku show ya Namiiro ku Papa Sport ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokutaano. Banyabo abatulaba mu ddiiro lyammwe awo buli omu waali ku kasimu ke oba ku tiviyo. Amannya yenze Robert Rota Muteesa. Nange njagala okubaaniriza ku konsati ya mami wange. Nze muyita mami wange buli wammamba simuyoola kigo ne bw'oba onyirira otya ne bw'oba ofaanana malayika buli wammamba aba maama. Namiiro namanya Namiiro emyaka katuwezezza emyaka 10 mu music industry. Okimanyi yali 2014 yes audition za New Eagles. Ensi kyetamanyi nti Namiiro ye yatusinga mu auditions ate nga yali mwana muto. Namiiro mu fena yali asinga obuto yali yakamala senior 4 ate nze mbasinga obukulu. Ekyo tukyebaliza Katonda. Namiiro yali atusinga okuba omuto ng'ava na ku ssomero okujja mu rehearsals mu practice za auditions naye kyewuunyisa y'omu ku baasinga. Namiiro ne Robert Opio abantu babiri abaatusinga mu auditions za New Eagles. Ate Namiiro nze omulaba nga progressinga mu myaka gye nze nkuba musingako obukulu. Mu myaka gye nga Namiiro awandiika, Namiiro ng'apafominga, Namiiro ng'ayimba. Namiiro bw'ayimirira ku stage awo sisuubira nti waliwo omuntu omulala. Twali twamutumana Shakira wa New Eagles ng'azina. Va ku bino byagezzeemu kaali katini nga kalabika bulungi nnyo singa kati. Njogera ku maama wange. Gamba nti ate kati anyuma nnyo. Kati mukazi luli yali muwala. 10 years down the road twebaza Katonda nti Namiiro atusolobyemuuko n'abaako ate step endala gy'ataddeyo mu maaso. Temunaakulaba Namiiro ng'ayimba. I'm serious. Temumulabangako. Kuba bwe tubeera eri mu programu z'ekibiina bagamba yimbayo 3, yimbayo 5, yimbayo lumu kitundu. Obudde bugenze. Kuba audience tebayiye muba muwerekeddeko. Tuwerekedde ku papa balanze wali ogundi gwe tuba tugendedde naye. Kati essaawa nomugenda kulaba Namiiro alina ennyimba nnyingi pitirivu. Ekitwewuunyisa Namiiro alina vidiyo ezisoba mu 15. Seriously nga nnungi nnyo alina music omulungi. Abantu mugenda kulaba ku music wa Namiiro gwe mutawulirangako mugambe lwaki bulijjo tazita olw'ensonga
nti ye nyini muwandiisi ate bwakulaba nga olimu nawe kapeeni akwetungako paka ng'akugyemu oluyimba tatya muvumu alina kyatu challenginga kinene nnyo naddala fe abadde naye for the last 10 years era mami nze njagala kwebaza omanyi buli muntu abeerako n'ekimu challenginga tuchallengingiwa ebintu ebyenjawulo ne Namiiro mukazi muvumu mukazi muyimbi ate tatya bwagamba nti awo ngenda kuyitawo ne bwogamba nti waliwo ekisaani abajja kuyitawo ebisigadde bijja naga kyanjokyezza wano naye nayiseewo so oyo ye Namiiro gwe mmanyi. Namiiro azannya ne firimu alina ekibiina kya firimu alina abakozi nga 8 ate nga firimu yaziwandiika ne papa mukozi we y'omu ku baazannyisa mu kibiina kye. So kati Namiiro temumumanyi nnyo bayirawo abantu basirikidde ebitone bingi temumumanyi nnyo naye Namiiro mugenda mumanya. So kati nkowoola abantu mwenna nkowoola abawagizi ba Robert Rota abanyumira buli Rosalie ndayerabira nesiganiye ndabira wa mama abanyumirwa New Eagles yonna nga bwe yali kyoba omanya nti wali wagenda sigalayo okuva ku Giovanni Buzinda, Sasha Brighton, Henry Mwanje, Aizon T, Jimima Namatovu, Alicia Busurwa, Mukasa Kadeya. New Eagles yonna nga bwe yali tusazeewo ate tukomewo ku stage emu ne bali abaagira tusazeewo okuva ku stage emu twongere okuggumiza kati banaabalala bo Namiiro yabaleese naye ate kati ffe twekuŋŋaanyiza tugambe this is our cause.